nga bwe nkutegezeza ebisingawo ku nsonga za John Nagenda ojja kuba ozifuna kasawo ekumira ku mikutu gyaffe gyonna. Amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Tumusime Kasigaza abitaddemu engato okulambula ku basirikale ba poliisi mu bitundu bya Sebbeyi, Elgon, Ko ne Bukedi. Ono abasirikale bamutegezeza okusoomooza kwe bayitamu nga bakola emirimu gyabwe abagumiza nga bwe bagenda okukola ku nsonga naddala ezisoboka okubasobozesa okutambuza obulungi emirimu. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Tumusime Kasigaza alambudde abasirikale mu poliisi mu bitundu bya Elgon, Sebbeyi ne Bukedi mu kulambula abasirikale abaduumizi b'amadaala ag'enjawulo ng'atandikidde kapyuta ng'ategeeza n'ekisinze okumusitulako okutegeera embeera z'abasirikale mwe bakulira n'okutuusa obuwuliza mu bantu. Kebera engeri gy'abapoliisi baffe bakola emirimu mu region eno eya Elgon. Kulaba nti emirimu gigenda bulungi, abantu basanyufu. Ku nsonga ya poliisi ebuuka abasibe gye basinga okutuluka nga badduukira Kija kubanga ebizimbe biriganyiganya abakumiza nti poliisi egenda kwongera amaanyi mu kuzimba n'okuddabiza amayimbe gaayo mu baliyo mago by'ebisi 2023 2024. Building some of these facilities in the next, starting with this financial year, going into the next year, we are going to handle some of these issues which are really prevalent. Agambye okutuuka kw'abasibe ebiseera ebimu tekuba kwa bizimba bula kiva ku bulugajja bw'abasirikale ng'okulambulako kuno kwe kulanga abasirikale babazaamu amaanyi. Escape of suspects is not only in the structure where they are accommodated. It also depends on the zealousness, the readiness of the force. Ku nsonga y'abakalamoja abalumba abantu b'esibiri ne babbaka ente zaabwe n'okubatta ategeeza nti bagenda kwongera amaanyi bikwekweto byabwe. We are now going to put more forces, UPDF and UPF, in some of these areas to ensure that the people are safe and secure. Bw'atuse ebitundu bya Elgon yasinga n'ababukedi nga banalambuziddwa amayumba ng'abasirikale agazibwa n'agaddabirizibwa mu balakisi eya poliisi agambye nti bakyalina okusomozebwa kunene ku ky'amayumba g'abasirikale n'embeera mwe basula. Ategeeza nti wadde amayumba agamu gaddaabirizibwa ne wabona amapya agazimbibwa ekizibu kyali kinene. Amayumba teganamala bulungi, tujja kulaba nti twongeramu amaanyi ge balongoosa n'amapya ge twagazimba twongere mu maaso. Ategeeza nti emu ku bifo byalambudde yasize nga abasirikale abamu balagajjalira emirimu gyabwe nga n'abamu beebulankanya. Ebifo ebimu abapoliisi abamu babadde nga tebakola bulungi, bali mu bugayaavu, abalala tebabeera mu ofiisi abantu badde babeera tebakolagana bulungi n'abantu. Asinya abasirikale abongedde amaanyi mu kulwanyisa omulimu w'amateeka kuba kati okubbisemu n'ebijambiya n'etemu bikendedde. Faizo Kiza yakusakidde eggule lino.